nali nkola history at Luganda nafuna was it 30 what, but I was among the best kubanga our school wasn't performing well, but that is the second grade. 32, yeah, I think. Naye buli omu yeewuunya kubanga bangi basigalamu. Course tugabe senior 4 senior 6. Okay. Yeah. Ebya Bruno K bizeemu omuwala omulala ali lubuta amusudde mu nnyumba mbiyina maaso awo Faridah Nakazibwe si musanyufu n'akamu Lagu nabyo mbiyina maaso mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga era onyigende mu notification bell. Olw'emweso wanga byonna byemba nteekayo ye bannange omukulu Bruno K kwegamba ye yeeyagalidde mu bulamu bw'ensi eno kati labe wano ka vidiyo tweyongerere. Byebyo awo nno nga munaye tebinnaba kutabuka ndowooza awo nga tannaba kufuna olubuto wamanga omukwano gwe weegulibwa ddala munnange n'omukyala ali ne ku YouTube channel yeeyita Maama Kizigo ne banaye Bruno K naye naye wogoberera ino story yaabwe Bruno K yali yamusuubiza omukolera akalango k'ekizigo era munnange nakakola naye lwakuba nti olwakakola akalango ye munnange yatwalizaamu ate byonna ne bannange wama bulijjo Bruno K apostinga wo n'agamba nti omukazi atampa ssente mba sirina kimwagaza mu bulamu bwange bannange omukazi ngato kumulede Bruno K omuthimbi kansooke mbatereke eno video namwe mwewulirireko. Mwana baby uzubu nina is I sina mwana sente sijja kuli n'amafuta actually sirina mumuroka nkalu nimukukima mwana naye sirina amafuta akalimi kali mu kukaaba so sikobadde okundiposinga kuneona ncheredde kali mitwalo 10 nondirako 10 endala wakati sina mafuta dateeka mu mafuta ndi mukukima mwana ejjukira kati mukima ku makya nimuteekayo n'olweggulo. Yes. Okay, love. Okay. Pressure ngenda gisala oba nagisaze nadda kubanga it's not good for me even right now. It's just not good for my health. Wetuyomba nga ntandika okusenyu mpeera siwulira bulungi in my lungs, so it's not good for me. I think I have to clear my head and concentrate on me and my baby. The rest, I just have to trust you, I guess. Kati munnange nga ndekera omuwa nnyo ssente. Alabika sente olutakoma. Kyaba kubutamuwa ssente. Kyaba kubutamuwa ssente nga nzikendeezezza. Kubanga eri vidiyo nze yagikola namuwa obukadde 3.5 eri eya gye yafulumyanga ebintu bya Vanessa byakakola ki byakabaawo. Kye bagita batya nga alinganga awedinga. Ogitegedde? Then nene endala eno yo nakamukolera vidiyo 3 waliwo nene endala eno simanyanga ayingiddewo. Nkufuna baby nga wonna gwateekamu omusimbi. Nga nze ateekamu omusimbi. Nga he's so happy. Nene esembyeyo n'omunyarwanda. Oyina laavu. Kati ate gye wali oyagala obeeremu. Nali yali ankoledde advert. Namugamba omanyi Bruno. So konkolerayo advert kubanga ba clients banga basinga my clientele esinga eri bweru. Kati ya Uganda wano ninawo abaana nga 5-6 wandi nkoleddeyo advert. Ngo wana ebizigo byange advert weeri. Mwana baby omukazi ankubira amasimu ono landlady. Simana kyamukolera kyokka Ken madde mukubira ampe ku ssente naye. Offline. Then oli omusajja wa video we were shooting on Wednesday. I met him yesterday ne munyonyola video guy. Mutandika mukyokukyankala n'omusimbi gutandise okukendeera w'obadde. Omusimbi gutandise okukendeera sikyamuwa. Kubanga nali nfunyeemu ebbuba lyange nti kirabika tuli bati babiri.
ate ng'atandise okujja ewange yajjanga buli weekend ng'atandise okujja ewange oluusi tayagala kutubenkinga love ngayagala ajjeeyo amakule ku byaki atulanga ne TV yakadimale mu langi ayenda kugamba lwaki yali kukima ssente maami kali tekakwagala kataata katuganga katuge abwavu bunyongera bannange obwavu mukama can you imagine kakati omuntu abeera how can you be a beautiful woman like ngamba togenda tosobola kuyima what kind of nonsense is that alinamu ekizibu mu bintu ebyo naye sijja kigenda mu nnyo Vanessa yahiitingaho naye nze sijja kyogerako ekya gundi kwepiisha ringi musajja mukulu tatalongooka bulungi talimuka bulungi mugatiibwa musajja mukulu tagira bulungi takuba bulungi salyuti asooka kulaba wano ku ssimu n'alaba abeegira naye ebyo tobinjogeza Rita stimulating nga gwe omukyala your job is to stimulate omwami wo omunuunenuune omunuuna bulungi kale omutegeka you prepare the person tanuunika awunya alumika ndowooza nagezaako naye kye nasangayo akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo otegedde otya lwaki nawulira Vanessa agamba mbu yenna yazika layira nga kati gotwalanga yabwamulaba ashavinze nja kukusavula edda tashavinga kati ng'onuuna ebyo ebiviiri ng'onuuna ng'ayima nti oyagala kukola ngabiwunya nze nagezaako okugenda wansi naye nakoma bw'oba oyagala okulaba ebintu tosaa don't breathe onuuna bunuunyi naye banaye Rita nga kikyenuuna wekibeera kyavudde mu mufujjo ndeka onuuna laavu twalina laavu eyannamaddala nga naye anjagala era nga za I love you mweziri naye nkugambye omusimbi we nagukendeeza nga ndabika ninayo mujja wange awo obuzibu bwe bwatandikira omulaba aba alwawo okustartinga generator bw'ogistartinga egaana okola just no tompemuza ndeka nze startingako naye like saamukakanga oba ki nga ngenda olaba nga gamba leo siri mu muudu biki ate saagala kukosa olubuto lukyali luto naye ng'amaze wiiki kati ate Bruno gwemmanyi yali abeera so excited okujja ewange to making love kubanga was his only person naye ate kakati nagenda okulaba nga nengamba omusajja azze ewange ku weekend we haven't been seeing each other for a whole week ongamba otya nti you're not going to make love to me kitegeeza alina akola ki alina omulala kale gwe ekitegeeza kuva dda kati gwe bwajjeewo aba anoonye musimbi kati ate akagole tekamuwa ssente kaavu Vanessa yakuga okitegeeza kuvayo yewaava Vanessa nga tashavinga ebintu byokushavinga abasajja tebafuna time era kati nga gwe omukyalo olina okufuna obudde oshavinga ebbaawo omuwakisinge okugjako ng'obanga abantu abasinga bafumbo boogera naye kati bwe muli mu boyfriend status naye nzo because with me and my husband I don't find myself okwebaka naye nga tashavinze I can't twenange naawe agini eri paramount agini eri so paramount nze yekka gwensoose okuba naye nga tashavinga abaana nno nga beefaako ku hygiene omukwate n'omuteeka ku buliri oba mu bathroom it depends on the bath n'oteekawo katawel wansi n'ofuna amazzi n'ogateekamu kadito n'ofuna omusajja n'omulayinga down n'omubamba bulungi omugulu ogumu eri n'omulala guli eno n'olyoka omukalakata bw'oba olina waxi n'omuwakisinga of course biri bit painful n'omuwakisinga n'omuyisaako kadito kona konna so that obuviri tebumusiiwa okitegeera naye ky'oba omanya awo ne bw'oba mumaze ng'omaze omulongo so you can osobola omunuuna naye
tosobola kunuuna bintu birina nviiri zikoma eri kabina Webale nnyo. tosobola jukira abantu abamu abawala be banuuna paka enena mu bbina kati oyo munuuna otya ye neena ajjudde enviiri mu kabina ajjudde enviiri kasolo tosobola Vane kunviiri Rita. ojja kulwala Vane kunviiri. Natuuka bwenti nga ngukutteko ngugira nga ngenda wenti. Wama Bruno K weeriire nze ndi ku sayidi yo wama weeriire kuba batozimujje mu nsawo fe abakazi kyemmanyi twatondebwa kuweebwa naye ate gwe weetumikiza n'otandika n'owa omusajja ate awo mpanga atakubala mu magezi kati ssaawa zino ofunye olubuto otandise kulajana bannange byebiri mu sayidi ezo ngenda kuba ate mbakomerawo n'amawulire amalala ate ye Evelyn munange olunaku lwayo tukimanyi bulungi nnyo awo agenda mu nnyumba ye ey'olubeerera bannange tongera omusabira era omukama amulamuza ekisa amusonyiwe byonna ebyamusobako naye munange ebintu bino byewuunyisa ate nga bituufu Alien Skin munange n'omukyala afudde amumanyi kuba tumanyi bulungi nnyo ndowooza gibadde kati buyiseewo oba omwezi gumu Alien Skin munange yamusanga awo ng'ali mu kuyimba munnaye era ng'ayiyiriza nga wabadde omukyala omukozi n'amuwayo akakadde k'essente era wamma ye Evelyn ku sayidi ya Alien Skin afudde wamma ng'omutima gwe mutukuvu ddala munange n'asingidde ddala abayimbi ababaddewo ate abaludde mu kintu kino eky'okuyimba nakinku nga n'abamu baali mikwano gye bannange maaso wano nina ka vidiyo omukazi wattu ebiseera byo bamubikako ng'akyali mulamu neyeewuunya nnyo era n'atabuka era yavayo n'agamba naye lwaki mumbika nga nkyali mulamu temunjagala mwankoowa katukalabe ka vidiyo oli agamba nnaku nnya abasawo bagamba omulambo gye guli mazeyo nnaku nnya mu ggwanika asawo bamugamba mulambo gwange omulambo gwange nagulako mu ambulensi mu kifaananyi nazuukuka nfudde ngenda neraba pikipiki ekisemu nga bakubise nga nafudde ate weeraba nesona nako neŋŋamba nze n'abantu abayogera ebintu bingi ntandika okulwala mwala omu yankubira essimu ennaku zino ali muyoweseeyo simumanyi naŋŋamba mbuliddwa otulo ngamba lwaki nayogera wiisi nebatimati ku Facebook ye nga wakalwala naye katonda buli ssaawa ngamba nkwetondere ngamba mbuliddwa yadde omulimu yadde ekyokulya ebyaddala ngamba sikulinaako buzibu kuba sikumanyi ngamba sikulinaako buzibu kuba sikumanyi kandoza waitawo weeks bbiri nateza ddala bibiri ngamba nafunye omulimu abala kunsonera